All right. Good morning, people. How are you doing? Good morning, my people. Watu wa Kenya, mimi nasema habari za asubuhi. Watu wa Tanzania, mliko poa? Mambo vipi? Mambo sawa? Mambo sana? Watu wa Rwanda, Mlavganeza, my people from DRC Congo, mumezute. Lawrence, we don't ambudensio just in one second like this. Nenga nyakado babu zako kanswema saurunji nyoma chama runji. It's a beautiful Wednesday morning wano mwangale Uganda. Nyagu zako wachebanga unawali mu East Africa world over. Miss Independent Ogambotya, Bridget Ogambotya na wendudo kuraba. Anumla Lawrence kotabu zako. Tubuzeno zane kubayimbi lero. Katubuze ku Mukyala Mary Butter, the beautiful Mary Butter. Chiri chitie yongo mbuzeko Ogambotya. Everyone knows me. Mbuzako fresh daddy. Nawe bangambye kushoko olinyo. Njagala obuuza nayo kamweso nywe. Njagala obuuza ku chali wange bamuyita Zahara Toto. How are you doing, beautiful Zahara Toto? Obufaananyi kyekyo toyongerako. Obufaananyi watu wadde bumala bumazi. Kanda wano very fast. Tuyakwa togera by the producer Ian Pro. Nayo mwami n'omukyala Geoffrey Taya mugamba mutya akasukali keko oba tuwongeremu abantu ekyo mukiwulira. Muhammad Segirinya ogamba otya chali wange, how are you doing? Hope you're doing very fine. Shasha Brighton ne Shonga muli mutya nyatumira ko bakazi mwenda nga goliwo kubba basajja babanno. The beautiful Shasha Brighton nkutumiddeko webale nnyo muziki nagulabye gwa kabinyo anti kaduka chali wange naye nkutumiddeko nnyo. By the way Lawrence wagano twalira anti kaduka amata g'omwana ne sukali bwe yazaala simanyi oba nugu yakuluma oba wakwatibwa busungu simanyi. Then Chiko ne mukyala we amanyiddwa nga Ofra naye tukutumiddeko nnyo. Wano bazaala omwana omuwala naye tukutumiddeko nnyo munnange. Congratulations awe nyini. Producer Nash Wanda naye yazadde omwana. Congratulations yamuzadde ku mwana muwala amanyiddwa nga Sumi Crazy. Ono nga badde ye manager ate nga ye manager. Naye nkutumiddeko nnyo. Abatugenda batumira ndoza mu story akaso tugende mawulire gafa gonna kolwaliro tuyemune kirino tukikwasaganya bulungi nnyo malidadi sana. Munnange nno wetwogera ino na week badde jjuziddwamu amawulire g'omuyimbi amawa ga producer amanyiddwa nga Ian Pro. Ngero no Ian Pro ava wali mu 32 Records yasoka kubeera kujja live, then manager Roja namujja namusigninga mu 32 Records yamwana mwana amanyiddwa nga Spice na era nga akoze ennyimba nyingi nnyo. Naye omuvubuka ono munnange weekend yavuddeyo nayingira mu nsonga za domestic violence ng'era ayavuddeyo n'okubanga mugamba abamuwabira omusango guno bamuyita omuyimbi amanyiddwa nga omuyimbi bamuyita Voice B. Mshitegede era ng'otalo n'atandikidde wali ku Facebook naye ng'ensonga ezavudde kuba muno omukulu ono amanyiddwa nga Ian Pro yabadde avuddeyo ng'atandise okutulugunya omukyalo ono amanyiddwa nga Voice ku Facebook akozesa Voice B ng'era liri VOYCE then n'ekigambo B, that is BAE. Ekigambo ekyo kyali kinataddekoko embiranyo. Naye munnange bu message bwatandika butya bwatandika nga bugamba muno an example of a male prostitute baagala birungi naye tebaagala kukola ng'omukyala yapostinga. Ian Pro n'addamu n'amugamba people want to lose but I can't lose. They wanna take my wife, they wanna take my family, but I'm still standing. Nothing can take me away. Ian Pro nga yagamba era ali ku Facebook akosa Ian Pro busungu. Then tiyakomoko Ian Pro nagamba we have passed mountain, rivers and many things, so nothing can move this couple. Love you to the bone, my voice back. Awo watandikira Lawrence katoto yatandikira omunnange the beautiful Natalia Paulina kutumiddeko nnyo bangamba ku Celeb Jazz bano ko olwo live. Thank you so much for watching. Happy belated birthday. And kibadde kimwe Natalia aweze emyaka 28 Lawrence 28 years. Era abantu beruwaga mulabirenga ddala agenda kuba ajjaawo yaze kuba woman councillor, woman MP Kansala, woman Kansala. We love you so much from Celeb Jazz team. Kati nono munnange nga bwe nkyakunyumiza ku mawulire g'omuvubuka ono amanyiddwa nga Ian Pro ensonga ze zose kyakutte wansi ne waggulu era nga munnange omuyimbi ono Voice nebba obufumbo bwo tebubagendedde bulungi because omuvubuka ono omukyalo ono Voice agamba muno omuvubuka ono yamufuna ng'akyali wali ku studio ya live ng'asula wansi ku kapeti
nesimanyi oti studio ya live wa producer bayogera nnyo swap carpet nzijukira omugenzi dance ku mapesa ne yasoka swap carpet ati ni nayo jukira ebintu bye ne Ian Pro yadira ati nimbigere same thing. So kati munange otalo lugenda maaso era otalo ebigambo ne siyo no ko mukyala afude abakyala bangi bakyava era tugenda kwa tukuleta abakyala bano mu ngeri ey'enjalo gwe twafunye okuva side zeri ekireka n'abakera byatugambe ne tugenda soka kwa tugenda soka tugendeko mu ka video ko mukyalo namanyiddwa nga Voice omuyimbi Voice mukyala wa Ian Pro aberenga agezako tubulira ensonga zino wezajja zikwaki wezajja ziberawo okuva ku ntandikwa mpaka kati webituuse. Omukyalo niwenjogeera ali mu kupooca na biwundu era nga yagudde ku accident eddwaliro lyenjagala okuba nga ntegeera wali ku Jinja Road yadde ku boda nebakuba bubi nnyo badde mu ssaawa za kafyu era akabenje kano kaaliwo ku lunaku lwa kubiri, that was yesterday, era ne bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka era ne ka video ngenda kubasitunako kakola ki nga baterawo naye kasooke mbayo ka video k'omuyimbi ono amanyiddwa nga Voice abadde mukyala wa Ian Pro nga akutotolera. Video eno yabadde tuleteddwa omukulu amanyiddwa nga Matt T ono blogger, one of those bloggers ow'e Masaka era nga yasoose okufuna ka interview ku mukyalo ono kasooke nkabalage then wetukomawo nkulage ate abakyala abalala abazze bavaayo nga bayogera ku nsonga z'omukulu Ian Pro okubakozesa okubafunisa embuto n'okubatiisatiisa okubatta olw'okuba abakolera ennyimba wali mu 32 record. Sino kireka wa Spice Dana nange simanyi. Let's dive into this interview then wetukomawo ate tugende maaso. Video sponsored oba proudly brought to you by Matt T Chali waffe. Ian Pro and the beats, magic beats. Ndi wano ngenda kusaba ekintu kimu sagala kwanvunya nnyo nsonga naawe okitegeera kubanga byawanvuwadda ne bitulemerera. Solutions zonna tuzigezezzaako ne zigaana. So kino kyendi mukola right now ndi mugezaako solution endala. However much so many people are going to judge me, so many people are going to say a lot of things about me, but it's okay. Kubanga nze mmanyi kimpitamu, nobody can understand that okusinga nze okitegeera. Briefly Ian yonna gye wali gye nakusanga omanyi embeera yonna ogimanyi gye waliko okitegeera n'ompitiramu embeerayo nonyinyonnyola n'ongamba buli kimu nga bukyali nenkukiririzaamu. However much by that time tewalina ability. I believed in you, I trusted in you okitegeera ne tupanga obulamu nga tusula wansi ku cement you and I okitegeera naye embeera bwe yatereeramu n'ogenda ngodde mu notandika okundabanga ng'ekisasiro wukizoke kuba ebyo abasajja bangi babikola. That's not news, si bintu bipya okitegeera nengamu naye woolaba sikyakkolera let me go kangende nange ntandika obulamu bwange wapya kasita naawe nkutuusiza Ian n'ogaana okitegeera ebyo byonna byandibaddeawo. You started disrespecting me, bringing women to my home, in my own home, gyensasula with my money. You came and moved in mu kazigo kange saakuyita okitegeera enamala osasula omuzigo gwange nojja n'akaveera kakalimu obugoye bwo mbuzi am moving in saakuyita okitegeera simply because nali nkwagala ate nali nina kyenkulabamu saakugaana. I welcomed you nenkuwa buli kimu kye nali nsobola mu busobozi bwange yadde nali sirina okitegeera naye Ian nakubeererawo nakuyirawo omubiri buli kimu nakikola mwansasula naki okwana omukazi n'omunyumiza nga Voice bwali omukadde bwoli naye olw'embeera oyamba muyamba omwagala akusinga n'emyaka ye yakwekwanira yakujja kujja live. Kituufu nakujja kujja live naye saakujjaayo nga serebu superstar nakujja ku kapeti yajja live here okitegeera. I sympathized with you nenkukiririzaamu nengamba kanzimba ekirooto n'omusajja eva maki nze sinze eyakola nakusanga olwedde olina erinnya lye naye byali bikunyaliseeko. Everybody knows that okitegeera nenkuwa obudde bwange nenkuwa sente zange okitegeera si kyejjusa kuba tewazinzija mu nsawo okitegeera. I gave you my money netupanga obulamu nenkupangira obulamu. Ian studio gye wali olimu gye wali okoleramu nyiniyo n'agikwata n'atwala ebintu I'm not going to say his name here okitegeera sigenda kwogera linnya lye. Nyiniyo n'akwata studio ebintu byonna n'abitwala nga tagambye Ian n'osigala ku zero nga tolina gy'ogenda kudda. You understand? N'ogenda mu studio y'omuyimbi omu